esokusaanawo lwa bigambo by'abannamawulire mwe nesaanawo mulimu abanjagaliza okulaba nga siriiwo tegeera ngulyaga ka gravity akukiteekavaawo okitegeera nga oli tamanyi ngeri gyentobye nga tamanyi ngeri gyembaddewo oli nakulwanisa nga talina nsonga nze ndabirira famire yange okuva ku mmange paka ku kitange nsobyanga omuntu olina afuma nayingizaamu abaana bo okitegeera n'omuntu atamunyegangako kintu olina ayingizaamu mukyalawo lwakuba oli anoonya views oli naatuka ne bapromota abandi kuguze n'abalagwe talina kyali olina voola ennyimba zo oyimba ebitazimba ofulumya agayimbayimba Kayz bwe yayogera okitegeera nesirika nekugamba yesi gayimbayimba ofuna Kayz ekamba gayimbayimba nenga omakyenteekamu nga tokimanyi gomanyi abantu abandyako tomanyi bantu bandyako bangi ewaffe nze ayina n'emmotoka tegira mama wange baganda bange abaana babaganda bange noli nakulwanisa abantu bakuba ekifaananyi kyembala nekigoyinga vairo wali omusajja ayangula sheishaka nakasijja kugula oli munafu nnyo okitegeera naye nze naddamu ddi amaanyi agayimba ebintu ebinyumira abantu biyinza okuba gwe tebikunyumira nga gwe tebinyuma tobyagala ne waliwo ababinyumirwa muyina platforms ez'amaanyi ezesinga muzirina musinga following teganze ne bwenkola ki tebajja kumpuliriza ne bwemba mutuufu kwe ekintu kyenjogera si kibi sina kyenjogedde kibi nze okubagamba mbu tuba abalala omukisa basiziza musango nzeyogera ku makya neneewaana naye nga ndi wakabi nnyo si musanga niye anampana nga seewaanye okitegeera sirina buzibu nammwe sirina buzibu na munnamawulire ate mungu nga ndaba nze sirina mutima mubi ensonga ki ekinnuma nkyogera naye nga kiri bwekiti ne bwekiti okitegeera nekinva ku mutima abayimbi bonna bazze banvuma bafefe busi baani naye amazima ga Katonda mungu nga ndaba n'okunjako buli kyennina ne kalyange okusaanawo sirina mutima mubi eri feefe sirina mutima mubi eri Victor Kamenyo sirina mutima mubi eri bebekulu eri bobiwine bino mbyogera just wano bwe bati naye mutima gwange njagaliza abantu bonna abamanyi bammanyi abambeera okumpi bammanyi mungu tasobola kukugabirira myaka 10 n'obeerawo n'obeezaawo maamawo baganda bo baani ne bakyali bange ng'olina omutima ogulineko sigulina naye munnwana okulaba nga nzira emabega abamu ku mmwe musanze wendi temumanyi kyempiseemu kubeerawo okitegeera ne munkootinga bubi yagambye kino nze njakeera ku makya obajja omwana nga wakabi Nimrod amazima ga Katonda nja kuvaayo Kayz nali nakusanga ku shemu nenkugamba sina luyimba sakikugamba nenga era ngenda kukola nnyo nfuna oluyimba nali badde neegulumiza nenga nze nduyina wengera omanga siri wakabi nga siri wakabi nengendo nenyimba ne batanyaniriza mu kuyimba ngenda kuwa omuntu nyakwata sente zinandyetaddemu ziteke mu muntu omulala amazima ga Katonda ngamba sina namba music industry ye Uganda kiri very fine ekyo nawakirowoozo kyange nganze mwenda ba music so n'abala abalina engeri gye balabamu music waliwo ajja okugamba mu Dax Katero enamba emu bad example ntegeera waba wakugamba Fiji Fameka enamba emu niwabeera wakugamba Pepe Busi enamba emu niwabeera wakugamba Winnie Nwaji enamba emu ntegeera buli muntu ayina endowooza
eyali ndowooza yange nganze era tekwali kuvoola muntu yenna. Atuneyo ekibuuzo ekirala kimu babiri Peter Smith okuva ku Select Jazz. Ekibuuzo kyange kyandibadde viability ki gy'olina okuvaayo n'ogamba nti nno abayimbi bano bonna basatu baawummula ng'ate ababiri ku bwakita tubali tubalaawo music for example Kabekulu emabegaawo yafulumya akayimba ke bayita nyegenyege Chameleone yennyininyini alina forever agenda kukola ne show agenda kukola show concert olowooza oba tugasse wamu abantu abatafaanagana nga bobiwine takyafulumya na music takyakola na shows bakyamubuukinga ate nga bano bo Chameleone tulaba bamubuukinga Bekulu naye alina obuyimba so kyoyagala basigale nga bayimba ne bawa abala platform kuba bayimbi balungi era nkiddamu bakabi bayimbi balungi olimba lwa bebeku nyegenyege luyinza okuba lukunyumira nga ggwe nga boluna abalwagala ennyo ngomula ye ringtone ye okitegeera sigamba nkombo telunyuma lunyuma ne nange nina endowooza yange nganze terwankolera nganze gravity okitegeera so siganye balala kukola ki luyimba kubanyumira lwakabi ne tebali active nga ebandibadde tebali willing kwata oba miliyoni 10 bateeke mu video esobola okulabibwa buli wamu okitegeera bajja funa offer za video kuba balina sente walawe baziteeka mu mirimu gyabwe naffe tugenda tuka ku level eyo nga nange so akola video ya miliyoni kazibe 5 okitegeera kati bo tebali very active nga ebandibadde ate nga bebali mu maaso nga bojja okuba ku bo bwe bagamba agwe toyisobola kuba namba emu n'omwana w'omusuubiza n'omugana namba emu tewali namba emu wano akola ennyo ye namba emu onyuma abaana bagenda dabolinga effort buli omu mu kyakola ate kankole nnyo naye gwe okolere ng'okolera namba 4 nga gweoyimba obeera namba 4 ddala mazima ebyennamba kiyinza okuba si kikulu by the way naye wano tukuze kyetutuli mu mutwe bagamba namba emu 2 mulimu abatabiriiko era nga tabyagala nga Kenzo bwe yagamba nze ebyennasinoonya namba naye ndi very happy okubanga you appreciated me okitegeera so mbagala nnyo era music bamulina omulungi sibaganywe kuyimba bayimbe ne bafunye nnyo mu music bawe n'abalala omukisa ate sitamidde ate byenjogera teryankase ate byenjogera mbijje ku loo yange njogera mazima Green Daddy namuwulidde namulayo ku NBS nayogera endowooza era sigenda munenya Green Daddy ayina endowooza ye kati nga nawulidde oluyimba lwe bayita nansanana yayimbye oluyimba lwe nera nempulya abaluvuma waliwo olodi bitemu yayimbye oluyimba n'agamba nansanana biki ennyama n'avuma buli nnyimba ne kati yendowooza ye otegeera nange eri ndowooza yange ng'omuntu bannange tegeera nina ekinyumirwa ekya Zex nabiwulidde naye sinnamanya kiki yayogedde sikiwa ba Zex asokyogera ebyaddala nze nkozesa Facebook na Instagram siri ku Twitter amazima ga Katonda kati atula kino ekintu kyenjogera nze ndi fani wa Zex birangirangi era y'omu ku bayimbi nakubira ne bajja erugogo ne bayimba namuyita ku cricket oval ne musaana akalango n'akampa ate mbadde fani wa Zex from day one era akimanyi before nakufuuka Zex okitegeera era mwagala nnyo mwagaliza kisima kyerere Zex kuba muyimbi wa kabi nnyo era so kati ekyo enyulu kyendi mu creating eno kyendi mu kukola saawa zino kyekino ofulaba Zex ate abo Zex asobola okuba nambooli Zex asobola okukola ebintu ebyakabi ennyo naye ali mabega Samuel bagambwe Zex olina kubeera awo okitegeera balina bwe bamutadde kyokka nga muyimbi wa kabi nnyo so Zex wabanga yanvumye nga ye kimukolera Zex wabanga kituufu kyemwogera mbu yanvumye kiri fine tegeera yewe kiba kimukolera kubanze njala ng'afunamu bwaba akifunamu bwaba bwagambye muveeyo netonde nga yalaba kimukosezza ye kasa yayogedde ekituufu ku state ye n'alaga sayidi ye ennungi nange nenjogera sayidi yange siyinza kwetondera ku mazima
okitegeera kati so zekisi mwagaliza kisima kyerere kati funeyo one load case omulabi yalyebuzizza n'otuuka n'okkuba olukuŋŋaana lw'abamawulire otunyumira ebirembi kikyobala because tobeerawo otafuna ekyokubiri after show yo lwaki gweyekulyetingira tokability olina kyogezaako okubikkirira kyali mu show oba ogezaako nawe kuzimba Bobi Wine bebeku kamiliyoni mulala because abasigadde bonna abayinza oba bakikola ekyo nsooke kwansalinga ki ebibuuzo bibadde bingi Kayz bibadde bibiri ekibadde kinaki of course abantu bavayo n'owendowooza press conference eno lwaki njiyise kuddamu kutereeza ndowooza yange kubatereeza kubalambulira buli kimu nga bwe kyali abamu bamistakeninga abamu ne bakikyusa oli nakola mu bo mwe mulinga omutunga gwe ovaayo n'ogamba gravity agambye number 1 naye nga nagamba ndi namba 4 kitegeera kugunia nje nateka naye gwe ngogamba gravity agambye Kamiliyoni tamumanyira tegeera naye nga siwe nagamba we twali wa Ibrahim wambuuza nonga gravity ogambye toyagala Bobi Wine n'okikkaatiriza naye nga kyali kiva mu gwe simuuze kitegeera kati nzize kwano okulambulula bintu ebyo yesu ngakisaba sigenda kola interview ndala ndowooza okumala guno omwaka paka kuggwako byonna byenjogedde wano aganyabo byebyo byengenda okwogera kyekyange namba 1 ne 2 ne 3 badde wano tuyitewo abalaba yitewo nyiza kalinza obutayitawo ezo sanze natondebwa kuba wano wendi nga nera music wange abamugaye atanyuma nate waliwo abanyumirwa abayimbi abalaba Akaabye baba wewe bayitewo ate we baba balina obusobozi obusitula abayimbi abalaba bakikole tebabakotogera kikyobikirira kigulwa kikuba n'ogamba abantu bafune emitwalo 3 nate Steven kera lyago nobatino bwekinyine bweyekolera muna isinza akola amawulire ganoonya kigenda nayogera ekintu ekyo mwe ne mukikyusa nekifuuka problem buli omu naavayo nanvuma buli omu buli buloga n'abali wana abamu buli omu nakola posti gyayagala tegera nengezaako okudda njogere nayogera ekintu mwe ne mukikyusa so nze sinoonya amawulire Kayz okimanyi ogamba oli namba 4 qualifying enamba because waliwo abantu abagamba gravity ne mu 10 baba bakunyizeewo Kayz ekyo ekintu kyembadde njogerako wano neŋŋamba eri list yange si bwe ŋŋambye yange Kayz oli waddembe okugenda ku TV n'ogamba eno enamba emu wange 2 ne 3 ne 4 tegeera nze kinayogedde kyange ŋŋanze nze nenewa namba 4 nayina waddembe okwewa namba 3 emu ne 10 kati oli agamba gravity nebwogamba tusiina namba mu music industry oli waddembe era sikunenya siba nakunyiigira okitegeera kati ekyo kyange ŋŋanze buli muntu alina banange kyawoomerwa kyayagala Kayz olina abantu boyagala nina abantu benjagala tekiyinza kutwawula buli omu onyumirwa okwogerako abo abasookawo naye toyagala ate bano abalinga abakwezako okubinsana naawe ogera naawe era wetuba tukubuuza ogamba oyo dogo toyagala kuba omu kuba oyo kyatamenya ekikulu kyamusaze nekakannadda Kayz mbadde nsaba tuleke lumbagana bantu naze kutereeza bintu bino kutegeera tuleke kunoonya mawulire nga bwozze oganoonya okitegeera nono ndi serious Kayz ndi serious ate ndi very serious siyinza oli gravity kuomanyi Kayz njala tukuze industry eno Kayz tuleke jiza mabega tuleke kunafuya kati waba yabuliddwa abantu Victor Kamenyi musango mukyamusaze tannaddangu gwe kati singa yafunye gwe wandifunye ofunamu ki bwaba afunye oba bwaba tafunye ofunamu ki waddembe okwogera kyayagala Kayz okitegeera so toleeta industry eno gifunyafunya giremesa kula Kayz gwe tewandibadde Kayz singa tukyali ku mulembe gw'abastraka baani tewandibaddewo ne bakwogerako ng'omu kuba media personality ab'amaanyi Kayz naye oliwo kulwanagana n'abantu kitegeera first of all omuyimbi avaako ng'omuyimbi omulala naye ate kiva nnyo ku bannamawulire teyanze mbadde nkola nnyo interview nga buli ddakiika bambuuza Roja gwe nomanya mbuze Roja sigatta na Roja naye gwe buli lwotuuka Roja lwaki tomukola kino okitegeera nga muteekawo embeera eyo nze Roja nayogera kye nayogera ne muvaako ne muleka naye buli wenjija Kayz n'ogezaako okulwana
ekyo kiveeko industry ekule Kayz ekule nyezo kwa byenjogera sibifaanana sawa zino era ugamba kepanka keyogeza biki nze ngenda kera kumajambi veeko amazima ga Katonda nkati mbabuli ngenda kera kumajanga siyimba nga siriwo either nga nfudde amazima ga Katonda okwebaka ku mmange ngenda kera nga siyimba ngati abantu bandinako okitegeera n'ebyenjogera bwe gaba ge mazima mugenda galaba galibeerawo n'abalijja bajja kirambu waliwo ekyatusiba biba abantu nga ebirungi tebabyogera kati Victor Kamenyi osanga ya performance bulungi kitegeera abantu ne banyumirwa lwaki tewayogedde kino ga Kamenyi bambi ayimbye okitegeera ne lwaki era otunulya kiri ekinafuya okitegeera nze nakola kyerugo nakyogedde before ndoza gwe kujja nebeera successful era omuntu n'avaayo n'agamba yayingiza abantu babwerere yakoze eki ne bateekawo embeera eyo bwetyo nengenda embalala sho negaana nekibeera everywhere sho embalala eganye nze ani akola kyo neetagaana nze ndi muntu nga mmwe ndi muntu nga gwe atunda chapati nga gwe akola ffe bamu just mulimu gwe gwawukana leero otunda chapati neziggwawo enkya nezigaana okuggwawo okitegeera kati bannange mulekerawo nyinza okuba ndi arrogant ebiseera ebisinga ngasobola okwogera ekintu nemugamba ono ali bwati naye kino ekintu kyabadde kinene kyabadde kinene kuba abasajja abasatu bonna balina fani base ate gye neetaaga ate gye ngabanako katufune mako okuva ku neyansa kuba wenaze wedanfuulira ngaoyogera kigenda wera weeks bbiri kyakola interview kakumala ekivu. It sounds like you are doing this under a certain pressure gyoyina gyotuddeko olina omuliro gwolaba ogukwokya. How true is that nti olina ekikupushinga n'okulaba nti otuuka otutuuza okuŋŋaana we oyongere okunnyonnyola gravity gwe tumanyi ng'omutujju kijja kitya okubanga omutujju kati abikaminze kawadi takyali mutujju? kino ekintu teri ampushinze kikola era nga ogamba omuliro guyinza okuba omuliro okitegeera ng'abantu bankutte bubi okitegeera oli naavuma nayingizamu ne famire yo oli naavuma nayingizamu n'abaana bo tegeera nze n'abaana basatu tebamanyi bya industry eno ne mukyala wange tabimanyi tegeera naye oli namuvuma n'amulumba tegeera lw'abantu obanga tebategedde kinayogedde kyekindeese wano okwogera sina kyempisaawo sina pressure ya muntu pressure yinza okubeerawo nga yange ne famire yange ne kaliya yange gyenjagala ennya ate gyenkoledde ebbanga eddene okitegeera esobola okusaanawo lwa bigambo by'abannamawulire mwe nesaanawo mulimu abanjagaliza okulaba nga siriiwo kitegeera muliaga nga kagravity ako kitekavaawo okitegeera nga oli tamanyi ngeri gyentobye katamanyi ngeri gyembaddewo oli nakulwanisa nga talina nsonga nze ndabirira famire yange okuva ku mmange paka ku kitange nsobyanga omuntu olina avuma nayingizaamu abaana bo okitegeera n'omuntu atamunyegangako kintu olina ayingizaamu mukyalawo lwakuba oli anoonya views oli naatuka ne bapromota abandi kuguze nabala gwe talina kyali oli navoola ennyimba zo oyimba ebitazimba ofulumya agayimbayimba Kayz bwe yayogera okitegeera nesirika nekugamba yesi gayimbayimba ofuna Kayz ekamba gayimbayimba nenga oba kyentekamu nga tokimanyi gomanyi abantu abandyako tomanyi bantu bandyako bangi ewaffe nze ayina n'emmotoka tegira mama wange baganda bange abaana babaganda bange nolina akulwanisa abantu bakuba ekifaananyi kyembala nekigoyinga vairo wali omusajja ayangula sheishaka nakasijja kugula oli munafu nnyo okitegeera nekaze naddamu ddi amaanyi agayimba ebintu ebinyumira abantu biyinza okuba gwe tebikunyumira nga gwe tebinyuma tobyagala ne waliwo ababinyumirwa muyina platforms ez'amaanyi ezesinga
muzirina musinga following teganze ne bwenkola ki tebajja kumpuliriza ne bwemba mutuufu kwekintu kyenjogera si kibi sina kyenjogedde kibi zokubagamba mbu tuba abalala omukisa basiziza musango zeyogera ku makya neneewaana naye nga ndi wakabi nnyo si musanga niye anampana nga seewaanye okitegeera sirina buzibu nammwe sirina buzibu na munnamawulire ate mungu nga ndaba nze sirina mutima mubi ensonga ki ekinnuma nkyogera naye nga kiri wekiti newekiti okitegeera nekinva ku mutima abayimbi bonna bazze banvuma bafefe busi baani ne amazima ga Katonda mungu nga ndaba n'okunjako buli kyennina ne kalyange okusaanawo sirina mutima mubi eri fefe sirina mutima mubi eri Victor Kamenyo sirina mutima mubi eri bebekulu eri bobiwine bino mbyogera just wano bwe bati naye mutima gwange njagaliza abantu bonna abamanyi bammanyi abambeera okumpi bammanyi mungu tasobola kukugabirira myaka 10 n'obeerawo n'obeezaawo maamawo baganda bo baani ne bakyali bange ng'olina omutima ogulineko sigulina naye munnwana okulaba nga nzira emabega abamu ku mmwe munsanze wendi temumanyi kyempiseemu kubeerawo okitegeera ne munkootinga bubi yagambye kino ze njakera ku makya obajja omwana nga wakabi Nimrod amazima ga Katonda nja kuvaayo Kayz nali nakusanko ku shemu nenkugamba sina luyimba saaki kugamba nenga era ngenda kukola nnyo nfuna oluyimba nali badde neegulumiza nenga nze nduyina wengera kumanga siri wakabi nga siri wakabi nengendo nenyimba ne batanyaniriza mu kuyimba ngenda kuwa omuntu nyakwata sente zinandyetaddemu ziteeke mu muntu omulala amazima ga Katonda. Okay, nja kusaba Gravity osooka okwatiriramu okwogero kakkane tujja kufuna Nimrod atuweeko wano waati embeera girimu okosi nungi kitegeerekeka nze nasanga Gravity kuoli Kampala asobola but mbeera bulabulira nsanze Gravity olwaleero luno asobola okuvuga emmotoka asobola okulabirira maama we ne famire ye nze nasanga Gravity kuoli Kampala ng'akyasamba omupiira ng'agatta bugasi. So I'm proud of him. So nsaba okkakkane n'abamawulire of course abaliwo okuwana batono to passing this message on to others nti osobola okuba ng'olaba Gravity naye ng'afeedinga atimba posters ze afeedinga owabaana afeedinga abantu mu kyalo ewaabwe ye butaleja bangi nnyo bw'oba tomanyi abantu abamu at times tebaliira ku bantu direct babaliirako indirectly. So nja kusaba DJ Nimrod atuweeyo ku one statement as a radio personality and a DJ of course who is celebrated in the industry. Kansubire mwena muli bulungi nnyo era ebigambo bya Gravity tebyawukana nnyo ku byange zijjukira waliwo nayogera ku Juliana buli omu namisquotinga naye ng'ate ekintu kye nalingezaako kuyisaawo is support from abantu bemuyita ba legend okitegeera nga bye balina okupavinga we oba bye balina okusupportinga abayimbi abaliko right now. Abayimbi abaliko right now be bakuba ebisaawo okitegeera be bakola ebintu ate bali be bandibadde bakola oba ebyabalema okitegeera. So wano tugezako kuyisaawo ka message ya support from abatusookawo si kutukuba bikokola oba kutugamba oba egenda gaana tugezako kulaga mbu Gravity waba ategese show kikakatako abantu abatusookawo okusupportinga oba n'okubeerawo ku show ne bagamba abaana abaliko kati bakubira ddala because at the end of the day ne ba legend abamu bemuyita ba legend tebalinyangako na cricket over kukola show neseringa out naye ng'ate bano abaana abato be bali mu zikuba kati right now as we speak. So kiba kya buswavu nnyo okulaba nga abantu beetumye zi legend naye ng'ate tebasupportinga mijiji mito oba abaana abato abaliko right now. Instead ate be baagala obbasuula oyo tasobola kugijjuza
oyo asaaga oba biki biki oba nasettinga update ku lunaku lwe lumu n'omuyimbi omuto ng'ate yandibadde ajja ku kivulu n'agamba ye bana I'm proud of them. So ye message tuyisaawo is abantu abakulu oba ba legend oba bemuyita aba stars abatusooka mu music industry basupportinge bano abaana bato nabo baddamu amaanyi. Era Nwadi Wendi kyemanyi yasanyuka nnyo okulaba nga Juliana ali mu audience, Rema ali mu audience. Omanyi kyekitegeeza okulaba nga omukyalo oyo yazze okulaba shoyo kiba kikwongerako nnyo. Singa Gravity nga Wile Akaabye atudde wali ali mukulaba shoye nga Bebe Kulu naye ali wali amukulaba shoye mano no gaya balina okukolawo statement okulaga mbu naffe abato tuzze ate tuli b'amaanyi ate tukikuba. Okitegera bano bali mu kukola bintu ate bali ebyabalema sikiwa waliwo bemuyita ba legend kati asobola cricket over. Okitegeera so abakulu oba DJ oba bayimbi tusupportinga abaliko kati era naye ngenda fulumya list yange yaba DJ abataano abakabi oba banyiige. Okitegeera naye ng'ate twagala support okuva abayimbi abayita ba legend basupportinge bano abaana bato babaguidinge nobagaidinga. Singa Gravity abakola rehearsal Geoffrey Rutaya nayitako mu rehearsal ye omanyi uno kyekitegeeza kiba kimuzzaamu ku amaanyi. Of course waliwo abawagira gye bali bangi nnyo papa Misa kyatuwagira ba Geoffrey Rutaya batuwagira nate twagale n'abalala nabo bajje batuwagire but supporting bajje mu rehearsal batuguidingeko ne mu studio balinyeyoko kituzaamu abaana maanyi fe abaana abato abaliko right now. Nate kiswaza nnyo okulaba nga Gravity asobola okukuba cricket over n'agiwunzika nga gwe weyita legend tosobola na JP mamu ng'ogenda mu holo. Okitegeera so tuwagire bana abaana tubasupportinge be baliko fa baliko right now. Chovola ni tugamba Kenzo ya number 1 and it's a fact. He has done things bali batakola. Okitegeera with all due respect, yes, muli bakabi muyimba yo legends and stuff like that, but kintu kyakyuka fa baliko right now, hate it or love it, ate fa bakuba ebisaawo. Thank you so much DJ Nimrod. Katufune Kimra tajja kusobola kwogera ati kusaba tajja kusobola kwogera but njagala just atuwe one line. Just one line. Oli mu industry okuba music w'abayimbi on TV or supporting abayimbi, just one line like this. Mbalamusizza sivanga yo okondowooza kwogera ku bintu ebikwatagana ne music industry perhaps nga ndi ku TV ndowooza kokka. Statement Gravity zaakoze tekiri ku kujjawo muntu mu ntebe gyatuddemu. Wali olabyeko MP gwe balonda nga tasula ku kyalo, takola luguudo ku kyalo, enzizi nfu naye nga MP ng'afuze ebbanga lyonna bw'awulira nti abantu baagala kulonda mulala n'avaayo tayagala atwala kifo kye. So nze ndowooza ekintu ky'abasatu kino eno kiri mu mindset. Oba Chameleone akola oba takola oba Bebe Kulu akola, mindset y'abantu erimu kiri ate nga ffe abakibateekamu ffe abali mu industry. Gravity ayinza okuba tannyonnyodde bulungi naye ndowooza kyayagala ye support. Ebintu byayogera saawa eno bigenda kuyamba enkya Zex. Yayogedde ku industry y'aba Nigeria. Aba Nigeria twagala nnyo music waabwe naye tetwagala nkola yaabwe, tetukoppa nkola yaabwe. Genda otunuulire Olamide. Saawa eno Olamide ye nannyini wa Fireboy. Fireboy wa kabi, Fireboy akoze shows ez'enjawulo. Fireboy tunulira ba Rema saawa eno bebaleeta wano sikyalaba ba Two-Face nga bajja P-Square tebakyajja. Naye manyi kitegeeza nti industry yeeri abanene ba legend ba Chameleone, ba Bebe Cool, ba bobiwine basigaza ekitiibwa ekyo ne babazza ebbali nga olaba Afrigo Band. Bwe weebuuze lwaki Afrigo tebajogeddeeko ng'ate esinga ne ba Chameleone respect mu eno industry.
tebajogeddeko lwa nsonga frigo emanyi position yayo nga frigo eri mabbali naye essaawa eno bw'oyogera bano abasajja bazimba obwakabaka bwabwe nti w'oboogerako sendi ajavaayo gundi ajavaayo balina baboogerera bangi kati olw'okuba nti bali bafuna airplay gye tuba waffe kennyini ku mpewo weekanga nga abantu kye tubaguza enkeera singa ogenda mu mawulire n'ogamba kangeze jekasi eddene nnyo noga jekasi mubbi tv zonna ne ziraga waayita ku kyalo gy'abeera abantu bagenda kugamba omubbi wuuyo newaba si mubbi. So nze ndowoozaamu nti kye tuliisa abantu bali abantu babeere respected tubajje mu close y'okuba nti bamanyiirwa actually tebeetaaga na kumanyiirwa ono kye yadde ayogerako badde wano ebbali beebuuzibwa nako bwebuuzibwako naye namba zino eno ze bagamba ono namba emu namba bbiri namba ssatu nga naye tebakyakola tubadde tusaba abaana abalala nabo buli muntu akole nga amanyi nti nsobola okukola nenyingira enamba eyo. Kenza ayinza okuba ali eyo ng'atya n'okwogera oba lutalo naye ng'agamba ku bantu benkubye ebbanga lino lyonna kiva ku ki abantu bwe baba boogera ku mativi gye bali bagamba kamiliyoni either bannamba emu oba bobiwine oba bebekulu meaning nti balina engeri gye bazibwamu wansi tebagenda kukola kisinga kaawo neyanzeeke ate kangateko ne bajournalists abakadde bannange mutukkirize ffe emijiji egiriko turunning industry okitegeera you have the right to talk about bakadde bayimbi banno oba defending okole byonna byosobola but as we speak right now Edisend talina kyagamba industry empya eriko okitegeera at one point yagezaako kwogera ku show ya Spice ne Jula azze kwogera ku show ya Gravity zijjudde okitegeera. I would like to with all due respect asigale mu balegend be abakadde banne abadefending abeko ne kyabagamba but as we speak gino emijiji emito talina kyatugamba. Producers have changed, DJs have changed, artists have changed. Let him stay with his opinion okitegeera fe abaliko atuleke tutambuze ekintu kyaffe because kati nebisaawe tubijjuza so talina kyatugamba. Point ya Nimrod ebadde clear tetu exaggerating nnyo njagala kubebaza mwenna ebyange nange nze point yange one njagala tu respecting hustle y'abantu tu respecting hustle ya Gravity. Oyinza okuba gwali wano nga tofunangako mu Gravity directly or indirectly but there are those benefiting from him. Ebimu ku biremeseza industry ya Uganda kwe kuba nti ne ba stakeholders abasookerwako tebakkiriza nti industry eno erina contribution y'amaanyi to the economy of Uganda. Ate obwo obulwadde buviira ddala ku bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ne butuukira ddala ne ku muwagizi asookerwako wansi. But these guys have a lot of contribution to the industry. Nti gwe njagala otunuulire nga bayingiza materiyo w'engoye ezikola baana government efunako omusolo sente meka ng'olugoye olwo luyingira wano wonna gye luyise oba buusi oba malabba oba luze baikago Entebbe. Njagala otunulire paint oyo apaintinga banners government ejjako omusolo gwenkanawa. Njagala otunulire municipalities oba KCCA oba town councils bano gye bagenda okuyimbira bafuna omusolo gwenkana ki ku hoola ezo. Njagala otunulira amasannyalaze agaba gakosezeddwa mu kifo yakooyo abeera wa ssente mmeka era baani abalya ku yakooyo. So to respecting hustle y'abasajja bano Gravity ayinza okuba ayimba bubi kuggwe kubanga tekiwomera matama abiri but waliwo baasanyusa. Then ensonga endala ku y'abakulu of course ababaddewo mu industry ebbanga eddene nti babaddewo bakoze ekyakabi tuba respecting era baakabi naye okupavinga we for others kiyinza obutategeeza bo babiviiremu ddala badde ku mabbali but kitegeeza nga bwokera ku machano olaba ba Peace Square nga bajja Two-Face n'abawakolabo ebongerako nga bwolaba Wizkid ng'ajja Don Jazzy oba Tiwa Savage n'amuwakolabo okuyamba omuntu kiyinza obutategeeza gwe kumupostinga ku Facebook because abamu tebalina na numbers ku Facebook bulungi. So oyinza okugamba kwata omwana omuwe kolabo but here comes a scenario mu Uganda muosanga omuyimbi owakabi naawe omuyimbi asookerwako nga Fresh Kid kolabo
nemala emyaka 6 ngeri mu studio kubanga bamukuba akama ne bagamba oluyimba lwakabi omwana ayitawo kompyuta nebula data nabula ekyo kisanga Uganda oshegeera ne bukera ku macha ne bakola video ne bamugamba enyumye ennyo nakubira director omu namugamba footage musangule tujiddemu wosanga wano omuyimbi awo omuyimbi omutokola bo ne batuuka okukola video omuyimbi n'alwala nga buli lwebajjayo kamera bamushooting alwala omutwe erinnyo limuluma olubuto ne lumuluma naye nga yakkiriza bakole kitegeeza ki nti it is a collective responsibility okupushinga industry abamawulire to playing a role yaffe zenayogeranga bubi ku bayimbi bla 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 but nenkyusaamu because nalaba nga tebiyamba industry so nsaba tubeere omuntu omu tuvuge fire abantu bano tube empowering oshegeera of course abayimbi bangi sente zibalemye okuteeka mu ndongo baziteeka mu bamawulire muli wano muli ku payroll z'abasajja bomukimanyi omuyimbi agamba nagamba omuyimbi nagamba wamawulire katugame wamawulire ki nagamba wamawulire nga Felista the superstar katutwale nti wamawulire ne bamuteeka ku payroll nga buli lwogezaako okwogera ono bwati ng'oli bateekawo ekintu mumanyi n'obakolera stories nga bali mu buliri ewaabwe tebabimanyi naye oli naavuga fayiro ng'agikolera omuyimbi ng'omuyimbi tamanyi kye boogerako so mbasaba it is very bad okukwata Gravity wano nga akaaba the videos are going to go viral naye nga alumwa akoze show nejjuza oli n'agamba bayingiridde bwereere n'omubuuza wabaddeyo nti baŋŋambye bugambi nange naye nga wamawulire so nja kwebaza abantu abayimirira n'abantu bano muli wano abamawulire abakabi abayimiridde ne ba Gravity bano abayimiridde ne ba Saha abayimiridde ne ba Kenzo abayimiridde ne industry so mbebaza then on the other note Gravity nawe ng'omuntu it is time we checking twekoleko background checkups fenna oshegeera teri atuukiridde naawe ng'omuntu osobola okudda mu kisenge kyo ne weekubamu tooki n'ogamba naye lwaki so nze bye bigambo byange nja kubeebaza abamawulire abazze ba bloggers mainstream media mwebale nnyo mwebale eddala ba promoters ng'olaba Gravity ali mu ssente lwaki bakulima nti tali mu ssente teri muyimbi atasolangako kivulu wano Christopher Martins buli lwajja mu Uganda abeeramu n'abantu bana mukimanyi naye temubyogerako buli lwajja mu Uganda asalwa yasembayo kubeera ku Freedom City twalimu 6 nze nali wa 7 n'ebyo tetubyogerako abamawulire b'e Uganda oshegeera naye Gravity bw'atafuna abantu kikola headlines Gravity wa bulijjo nga Christopher Martins oshegeera just wantiwa Savage yafunye abantu 8 namwe mwabaddemu stage ne bagikyusa esobola okujjuza mu kifo oshegeera Gravity we muli mu kumunenyeza yajjuzaawo nga Abanigeria be mutijjisa bafunamu 18 oshegeera so n'ebivu ebirala bingi nnyo nze nja kwebaza Nimrod ostandize n'abayimbi ba Uganda Kimuro ostandize n'abayimbi ba Uganda oli muyimbi muto eyeetaaga okwempoweringa Gravity abaddewo so mu mutima mulungi abanafuya abayimbi ba Uganda tukola kibi fenna ababa empoweringa tukola kirungi mubeere bulungi mweraba abamawulire of course buli wa mawulire abaddewo okwemulugunya kuno kugendera ddala mu bifo byonna bw'obeera ng'obadde ku radio emyaka 4 lwaki wakyaliwo omwana asome Makerere amawulire nkaddemu baveeko tukole bw'obanga obadde ku radio emyaka 4 oba ku TV emyaka 3 lwaki tukyayina mascom class ku Umukati oba Makerere oba ekyambogo literally meaning nti ono ali mu kusoma amawulire olwaleero ne bw'anaaga kugukamu n'afuna first class degree tajja kutuuka wali but kitegeeza ki tetubasindikiriza forcefully tubasaba abaana bano abali mu kuva mu universities baba empowering omulimu gw'amawulire n'omulimu gw'okuyimba gy'emirimu egisinza okulinnyirirwa mu nsi buli asobola okwogera ng'abikula akamwa alowooza wa mawulire buli asobola okutunula mu kamera n'agyetegereza bw'ati alowooza asobola okukola ku TV buli asobola okubikula omumwe alowooza muyimbi so nze nsaba ekintu kiri kimu abamawulire of course bangi b'empowering abamawulire n'abalemeseza bangi but he has a point oshegeera nti bw'oba wa mawulire
empowering a gravity, empower fresh kid oba Felista. Lwaki mpera ku fresh kid example? Because be batanyiige. Bwe nawera example ku mulala nga bagamba yalina oludda. Oshegeera. So naffe twavaayo okuba nti mutumanyi because batukwatako bangi nnyo betasaana kwogera ne batubuulira ekyokukola. Abayimbi baffe abakabi mu ggwanga Uganda balina fitina. Like it or not. Ffe tunyumya nabo, twogera nabo. Ne game plan zaabwe tuzibeeramu olumu. Oluyimba toluyingiriramu. Lukubire wakati. Oluyimba kola bwoti. Biri mu industry. Oshegeera. So but ffenna tukyejjemu. Echa numbers it is one way. Echa numbers it is one way to make others work hard. It is one way to belittle others. It is a two-way traffic narrative. Ogamba nti ono namba emu ono namba bbiri kiyamba abalala okukola ennyo ate kazannyo kakunafuya abalala. So kintu kyotasobola kutunulira in one way. But business ya numbers ekyogamba nti ono namba 234 waliwo click yakitandika. Si kintu kya 2000s, kintu kya mu 90s around there nga tu approaching ekyasa kye2000. Waliwo abantu abaatuula ne bagamba nti kati tusobola okuluka ekintu kyaffe ne kibeera nti namba naye nga in the wrong run. Gravity teweetaaga namba, Kenzo teyeetaaga namba, Chameleon teyeetaaga namba, Bebe Kulu teyeetaaga namba. Bebe Kulu yeetaaga wakabi, yeetaaga kuyingiza sente ku account ye, kulabirira abo abamwetoolodde n'okuwanika bendera yaffe. Because Nigeria teri namba emu. Mu America olwaleero industry ya America basobola okusaba number 1 rapper n'akubula. Drake wakabi, Kanye West wakabi, Puff Daddy wakabi, 50 Cent wakabi. So there is no number 1. Naye basobola okukera bukezi kumacha ne bagamba nti naye Tupac ye wakabi olw'ekyasa kino because ayina ebyenjawulo oba ayina speed oba obwongo ne bakidefining. Ffe wano number 1 taba na definition. Either aba alwanye nnyawo oba ayombye nnyo oba aba ayambala bulungi oba aba akoze ebyakabi. So numbers they don't reflect anyone. Okay. Kati ekyo ngenda kiddamu bwenti kyombuziza kirala ku kyengenda okuddamu naye kijja kuguka ku nsonga yo. Abantu tebaagala kuseguka mu ggwanga Uganda because tebakoze birungi byakuboogerako. Genda ku kyalo gy'owangalira, genda mu bannabyabufuzi, genda mu bayimbi, genda ne bannamawulire. Tetulina kye tukoze kyakabi kigenda tuwogerwako nga tuvuddewo. Kati tusalawo tufiire ku mulimu nga balubu. Kubanga omufu bw'afa ne beeboogera abatajja kubifaako nnyo kubanga ayinza obba tabiwulira because sifangako. So kwe kulemerawo tufiirewo because tetukoze kimala kigenda kutwogerwako. Nsaba tukomaawo. Mwebale. Nze nina bingi ebyokwogera. Tumaze chairman amaliza ko. Adige ngubulire. Baba mutu bade